Era omusajja ono amazzi anaabeko wiiki kati namba tanaabako. Banayi kakati wakajidde oli kwekolako kati newoba wazze olina kilo 10 naye kati olowooza olina kilo nga mmeka kati? Oba 3 kubanga biwakeesiiga katulabeko olususulo kalwokka manye ebyo mbadde Otaddeyo amazzi. otaddeyo amazzi gaki mu firiji kunaabako mbadde mpulira empewo sajja wakola enaabe enyalambe oli mwana muto naye empewo endi bubi aleka naawe okitegeera weesiige ye mulaga wa tuyinza tulaga naye maawe empewo ng'esuse yewa nesiteeka oweesawo enti wano ajja kukkiriza nti maze okunaaba sajja bamututta anaabeko naye yalambeere ngayo oba nange ndifuna mbeere bwenti baawe ekyomukola banange kanyire okukalaba anaabira mu budde kanaawe n'osula naye mu nnyumba kikebere bulungi twakozesa gye kitandika bituunyira mu buli tereeza amasuuka ne bitandika okutuunyira bakusibako okunaaba ne bakusibako okunaaba mwendi banfudde bagenda kunfumbira ebidomola 4 babinaaze kakati bakibaentawaani nenaabye Ddala musajja gwe lwaki toyagala kunaaba? ate ntya siri kunaaba Bannaaye munaaba we mutyo. ndi kunaaba bannaaye ate kati kiki mukazi gwe kino kankikugambe Ngamba wendi. olutalo lw'abakazi luli mu kuzaala kuleeba leeba y'abasajja leeba y'abasajja yeno kunaaba Kunaaba yaleeba yammwe. leeba yaffe era bino eno ndi kuleeba yennyini simanyi ogwaka we guti. musana ki Ogambe nti ndi kunaaba mazzi sinaaba musana Bannaaye. n'olutalo lw'abasajja eno simanyi nga naawona ne leeba eno